tuzze nga tuwulira nti Uganda eno waliwo abantu abagijjamu ng'abazzi obuzzi ne bagyegomba nga bageraageranya n'ebitundu bo gye bazaalibwa oba gye babeera. Kakati ne bategeera obukulu bwa Uganda n'obulungi obugirimu era ne bagyegomba mu ngeri y'okugikwatibwako ensaalwa ne basalawo bagiwambe bagitwale ku bannansi kubanga bannansi bo olw'okuba nti nno baagizaalirwamu oba oliawo tebasobola kutegeera bulungi na kitiibwa na Katonda ngeri gye yagiwundamu n'agiwa buli kimu. Naye ebigambo bya Museveni bino bigenda kwongera okukakasa butya bwe beegomba ensi eno ne basalawo bagiwambe bagitutwaleko. You see, you people from other parts of the world, you don't know these Ugandans. You see them there, you don't know how complicated they are. Some of these people are spoiled by nature. Uganda is so nice. Even if you are a fool, you can survive here. In other parts of the world, if you are a fool, you die. And the matter is resolved. But here, people don't work. They just go and stay with I'm going to see my relatives. See them what? Are they sick or what? He just goes and stays eating free things. Then after 3 months, then he goes to see other people. They are always doing that. Nali nkyali muto nga nina cousin brother wange. Twali tusomerawo Mpigi ku Umeya, Mpigi Umeya. Nga nkyali muto. Naye nga bwe bampa ssente katugeze mu kiseera kino kankugerezeza mu kiseera kino katugeze nga bampadde eky'ebitaano ye ne bamuwa 2 nga bwa 10 kati nga jana ngamba mpa zino mpe n'emu nze nkwezi ne2 kati olw'okuba nti nali nkyali mwana muto nze nga mmuwa kubanga nali njagala ziri 2 nga sisobola kutegeera nti ebitaano bya sente bingi kuziri naye kwegamba mu kiseera ekyo zaali sente sikyazijjukira na bulungi naye nga tebanayita na binusu kati kyalinga bwe kityo paka bwe nayogera eka nti yampadde 2 ne mmuweeri emu ne bamugamba nti lekerangaawo okujjako omwana sente ne bangamba toddangamu muwa kuba zino nnyingi ku zino zigula ebintu bingi kati ntandika okutegeera value eya sente bulijjo banziba naye nga nze nali nga njagala ziri 2 ne mmuweemu naye nga gye muwadde emu ezitowa. Kakati naffe nga bannayuganda ekintu ekyo oba oliawo kyatulema okutegeera buli kimu tukitwala for granted era Museveni mutuufu nnyo tetumanyi kitiibwa kya nsi yaffe era ffe nga bannayuganda enzaaliranwa tetumanyi buli kimu tumala gakireka bwe tutyo n'abagwira nitubeesiga era okukakkana eggwanga lyaffe balitututteko nga tulaba olw'obubuyabuya bwaffe obutategeera tuli babuyabuya nti tusobola okuddira gold ne tumuwaayo ne batuwa emiyembe ne batuwa bupinati era wano waliwo abantu nga bo obalaba ne baba boogera kati bw'olaba kati Kasolo ng'ayogera Kasolo oyinza okwewuunya kugamba ng'olaba kugamba boogerera ddala nga balaga bo buli kimu kiri oke si Kasolo yekka n'abalala bangi nnyo aboogera kugamba ng'olabira ddala ng'olaba tebamanyi kitiibwa kya kugamba babikka bannayuganda akatimba ku maaso oba katambala ku maaso olw'okuba bo bafuna ssente kati ne bannayuganda nabo ne batasobola kubuuza nti owange kyotugamba omuwendo gwakyo gwenkanankana ne Uganda nga yo bannayuganda ekyo tebakimanyi naye ku nsonga eyo tukyagendera ddala mu maaso nkubuulire buti abasajja bano beegomba eggwanga lyaffe okubeera nga balitwala nga balitujjako mu ngeri y'okubeera nti nno batukwata obujega
aba Amora Beauty balina shea butter ajjako enkanyanya, shea butter a preventing enkanyanya. Kakati bakubireko wona wooli mu nsi yonna gy'olimu basobola okutuusaako. Maintenance Palace bano bo badiringa na sola ki gy'oyagala, capacity ki gy'oyagala, amasannyalaze gavaako buli kaseera. Kati wano message baginsindikidde dda nti enkya load shedding kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka 11 ez'akawungeezi. Njirina wano message ku simu yange. Kakati aba Maintenance Palace ekyo bo bakinogera eddagala, balina solar system zonna. Gwe n'oba wazimbeeyo mu kyalo balina ebyamazzi byonna n'ebyamasannyalaze. Osobola osima oluzzi n'oteekako water pump ya solar. Water heaters mbinabirooza solar, security lights za solar, CCTV cameras bya solar. Kati ate amasannyalaze ogogagazaaki. Hillside apartments zona apartments nnungi nnyo zisangibwa Janyi ku Kyaki ku Entebbe Road. Bw'otugenda mulanda kitendeka Jansi buuza nti ejanyi ku Kyaki yewa gy'ogende kusanga Hillside View Apartments. Eno nno naye amasannyalaze tegavaako ate nga ne transport wabeerera okuva ku airport singa enamba oba ogijjwana ku Uganda at large. Walungi nnyo muli wano, mulungi nnyo, embeera environment eri so conducive. Kakati mbadde nkyakubuulira butya bannayuganda bwe baddira ne batega ekibatu nga mu kibatu ekimu bataddewo babawa ebinyeebwa ne baddira gold mu kibatu ekyala ne bamuwaayo eri abagwira ne batwala ensi yaabwe. Kakati Museveni atuuka n'okwogera ekyo kubanga ye akitegeera, akimanya amakulu gaakyo era baakigamba nabo bennyini Uganda bagimanyi nti bannayuganda muli basiru, muli leze, temwagala kukola. Naye ng'ate bannayuganda babe batyo bagenda gyagamba wabweru gye batasobola kubeera nti basobola okufiirayo era gye bakolera bannayuganda. Uganda bagiddukamu dda, bagenda eri ewali embeera enzibu ennyo gye bakolera ku mawanga. Era Museveni akakasa wano emirimu weegiri, buli kimu kiri oke, temwetagana kugenda bweru, musigale mukolere wano. Naye ate nga wano abaliwo ya alowooza kubamalawo kuba yagamba nti gurupu ya Kyagulanyi nina okugimalawo kubanga yagamba nti ba primary dropouts kakati alina bajjawo bonna abamalewo, asigazeewo oba baliwa teri amanyi. Naye nga ekituufu kiri nti bannayuganda obubaka ng'obwo okuva eri General Museveni tebusaanye kutwalibwa ng'obw'okusaaga. Ekituufu tetumanyi makulu ga Uganda. Tuvudde aba Uganda twagifuula ekigamba ekintu ekyokugalabanja olw'okuba ffe tulina buli kimu gifted by nature, tetumanyi makulu ga ggwanga lyaffe. Naye ne bwe lyali badde nga kkalu nga bw'olaba Sudan era still nabali bategeera omugaso gw'ensi ogw'okulera n'okutusinga era nabo baagala Sudan yewaabwe. Era oyinza n'okwesanga bannayuganda balireba bagamba mudde ewammwe Uganda kubanga yewaabwe. Naye ffe twesiga buli omu gwe tusanze kati baabo batandise kutuduulira naye nga bajja balina kaki buli kimu bakiyigidde wano. Kazibe empisa ez'omu bantu baziyigidde wano naye n'okutumanyira kwe batadde. Bangi babyogere era batuyita basiru. Waliwo ennaku ezo gwe nalabaga nti Abaganda muli basiru, nalaba bamusiba oba bamusalira. Bamusalira namulaba bamusimba mu kkooti mabegakaawo. Naye yatandika Abaganda muli basiru, tula nga tubaguzeeko ettaka lyammwe lyonna naye nga balimbye. Baba tebalimbye. Ekituufu kiri nti buli muntu yalisomesezza omwana we omugaso gw'ensi ye era n'amugulira amakulu g'ensi ye n'amakulu g'okubeera munnayuganda. Bwe kyandibadde okuviira ddala ku baana bo bw'otula nabo akawungeezi babuulire. Mukama akuume.